Bruno mu bayimbi bensinza okubeererawo ebyaddala nga kino nkigamba nga nali nsiimuddeko ku maziga g'omuyimbi ye Spice Diana. Naye nze bigambo byange byonna ebisinga saabinyumyanga na Spice Diana, nabinyumyanga na Roja. Bakyali bonna mumpulya bulungi oba sina network? Tukuwulira Chumi sad story. Mpuliriza. Naye ekinnuma kino kintu kimu nti Diana we yadiritinga oluyimba lwange ku YouTube. Simanyi ani yadiritinga oba ani atadiritinga. Tekyannuma. Oba mumpulira bulungi? Tukuwulira ensi yonna ekuwulira abantu Baba Diana bwavaayo ku muntu annwanyisa gwe bayita Nimrod owa Galaxy. Diana n'ayogera erinnya lyange nti ndi mubi. Bruno sikolangako gw'okutegwa remix nga njogedde ne Diana nalina wa Chumi munyiivu. Chumi ompulya bulungi? Bruno bwe nayimba gw'okutegwa bba nalina abambeererawo emabega ne balowooza nyimbye ne Diana mpadde ssente. Ne banteeka ku kanyigo ne mpita Roja ewange we nali nateekamu Steve Ba. Roja ne mugaa Roja ndisi kale munfunireyo $2,000,000 kozi Roja ne Diana $2,000,000 zaali ntono. Kubanza Diana tampangako $50,000 oba nkaago oba mmeka. Ne ngamba Roja mpayo $2,000,000 mpabala abantu basirise emimwa kuba Bruno be balinga bambeererawo. Benali manyi naye nga balooza Diana ne bangamba wakoze bubi osalawo otya nga totugambye nga bantadde ku pressure. Ne njogera ne Roja ne mpita Roja ewange. Roja n'atategeera bigambo byange n'ateeka mu depression. Naye kyannuma nnyo kuba sigambangako Diana nti wakoze kino ne kino, sigambanga kaani nze n'oluyimba lwange nadiringa na Roja naye kyannuma nnyo Diana okuvayo n'agamba nti Chumi ndi mubi. Nga nze nasangulako Diana amaziga Bashibaholic banteekako mu gurupu ku WhatsApp ku simu eyange ne bankola bukolomoni mu WhatsApp because of Diana. Naye kino nkigamba Diana bw'otalivayo kunneetondera okuziikula mmange yafa mu 2020 siri kusonyiwa. Oli kaaba naawe nga nze ngamba abalala ng'oli mu kisenge wekka n'okaaba. Bruno ye time abantu bakujjukire. Bruno nze nkulaba ng'obeereddewo abantu ndi wano kozi wambeereyo ku lunaku lwa show yange nategekamu Steve Show ku Power King. Singa eri live yo naalifunye $3,000,000 naye nafuna $1,000,000 ezituuka mu 2 ene emmotoka eri wano because of ekiboozibozi. Mazima Chumi webale kusiima kigundu because of ekiboozibozi. Bruno abantu babi. Bruno omutima gunnuma. Buli wentunuulira Diana nasangulako Diana amaziga because of Shibaholic. Shiba nga simumanyi simuwalanangako tanvumanga nako nempala na Shiba nenkola buli kimu nempala na Shiba nempala na Shibaholic because of Diana. Nayagala Diana nga ne byatankoledde mbagamba yabinkoledde. Nze Bruno nyina bakyali bange babiri mirembe n'ensambya. Okufuuka omubi mu maaso gaabwe nasalawo bonna mbeesonyiwe. Ne neesonyiwa nsambya ne neesonyiwa mirembe kuba mirembe yali annyamba nsambya yali annyamba. Nsambya yali alabirira omwana wange Joy ne mirembe nga alabirira omwana wange Joy.